tuwuliriza President Wabankuba Kyeyo Kayanja ng'ayogera ku nsonga eriwo. Agenda kwogera ku mpisa z'Abakadaama na kiki Kadaama ky'osaanidde okubeera ng'okola. Agenda okwogera ku bintu Bakadaama oluusi bye bakola ebyasuubira nti n'oluusi tebibeera bituufu, ng'okubeera nga mujja muwulira mu vidiyo ng'agamba nti Kadaama oluusi empisa zaffe zibulamu katono, empisa zaffe zibulamu, ng'oluusi oyinza okwesanga ng'omuntu gw'oyagala ofuneko obuyambi ate ye muntu gw'oyagala ate omuwa amateeka engeri gy'alina okuyambamu. Ojja kwesanga nti buli bw'oba oyagala omuntu akuyambe olina okubeera nga okkakkana wansi, olina okubeera ng'ofuna ango gy'omuyitamu, olina okubeera ng'omanya nti omuntu ono okunyamba si tteeka, ate olina okumanya nti bw'agaana okuyamba oyinza okubeera nga tolina ky'ojja kumukola. Kayanja, President Wabankuba Kyeyo, agenda kuba nga annyonnyola pointi eno, aba annyonnyole lwaki oluusi oyinza okwesanga nti ebintu bye tusuubira mu gavumenti tetujja bifuna oba tetubifuna, ate ebintu bye tubeera tusuubira nti kino na kino na kino kye kirina okukolebwa oyinza okwesanga ffe kennyini ffe tulina okubeera nga twekemba ne tubeera nga tufuna goals ezo. Katusooke tuwulirize President Wabankuba Kyeyo Kayanja annyonnyole ku nsonga eno ye agiraba atya. Kadaama, tugenda kulaba nti Kadaama ne gavumenti bakwatagana batya, basobola batya okukwatagana. Kadaama yali eyisizza atya ku muntu gw'asuubira nti agenda kumuggyamu obuyambi. Kino ekintu era kiyinza okubeera nga kiri extended ne mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Omuntu gw'osuubiramu obuyambi osobola kumukwata otya, oba oba olina kumusuubira kubeera ng'omukwata otya, oba wali mukutta otya n'omanya nti omuntu ono yasobola okubeera nga nnyamba obuzibu bwe buti ne bwe buti, era bw'oba okitegedde nti n'omuntu oyo yalina okubeera ng'akuyamba mu mbeera eyo, olina kubeera nga omukwata otya. Awo tusobola okubeera nga tudda ne ku Bakadaama. Muyina abantu be muyamba e Uganda. Tufuna stories oba tufunayo complaints nyingi nnyo nga Kadaama asobola okusukumira n'agamba ojja matte abantu ba famire bansobedde. Ye alowooza nti olina okumuyamba, buli kizibu ekiguddewo olina okukiyamba, ate lw'otamuyambye n'abeera nga ayomba buyombi. So mu mbeera eya bulijjo Kadaama osooka n'okubamu ekifuba n'ogamba nti bwe mbeera nina omuntu gwe nnyamba, bwe mba muyamba yambuulira engeri gye nina okumuyambamu, oba nze nina okubeera nga muyambayamba okusinziira entegeka yange bw'eri. Kugambo bimpimpi Calvin kyayagala okulaga nti Kadaama bwe tubeera nga twagala okubeera nga tufuna obuyambi mu gavumenti, bintu ki bye tulina okubeera nga tukonsideringa, oba bintu ki bye tulina okubeera nga tuteekako essira, era bwe tubeera nga tweyagala okubeera nga bwe tubeera twagala okubeera nga twejja mu bunnya bwe tulimu oba obuzibu mu nsi ng'ezo, tugambe nga Saudi Arabia, tulina kukola ki? Tulina kukola move ki? Abafilipine oba Abafilipino beegugunze ne babeera nga beekalakaasizza, ogwo gasseeko n'abantu abamu era abaavudde mu gavumenti yaabwe, ne babeera nga bataddewo resistance ey'amaanyi ku munnaabwe yafudde. Ffe bannayuganda ekintu ekyo tusobola kubeera nga tukikola tutya? Minisita yavuddeyo n'agamba bo nga bo tebannafuna busobozi busobola kubeera nga bununula buli Kadaama
kyoba oguddeko obuzibu Kadaama n'ogamba nti ndi muzibu gavumenti bayagambye awo nti tosuubira nti ffe tugenda kuva eri tuleete SWAT team ekujje wooli kitukujjawo kimuli bangi oyinza okwesanga kapasite eyo tebagirina esobola okubeera nga ejja buli mu Kadaama abeera obuzibu ne information oluusi bagifuna nane ba president wa Wabankuba Kyeyo neyayongerezaako ekintu kyekimu n'agamba omuntu yenna awulira nga toyagala oba owulira nga otidde oba owulira nga Saudi Arabia tewakolera ku baana abafa osobola okugira nga olindako n'obeera wano e Uganda n'olema kugenda wantu gy'omanyi nti nno waliyo obuzibu kasooka tuwulirize ku bigambo bya President Calvin Rich Kayanja y'engeri ebintu gye yabisengeseemu era engeri ebintu gy'abirabamu. Empisa kintu kikulu nnyo nga bwe muwulira Bakadaama Mufune Kumpisa. Bwe mubeera obulungi opposition yeefuga Uganda. Bwe muba mulina ebizibu gavumenti gye muvuma nga muli obulungi gye muba mwetaaga. Mwani gwe mukwatako empola n'okunnyonnyola mu ngeri ey'eddembe. Buli omu ne mumuvuma buli gwe mwagala okutegeeza kye mwagala ategeere mulina kumuwemula kumubika kumuvoola. Abantu balina obusungu mu ofiisi ezandibayambye ne bw'obatuukirira nti ono alina kizibu bwe kiti baga Kadaama aba batuvoola kyova olaba nti gavumenti evaayo lwatu n'ebagaa bwe muba mwagala okugenda mugende atayagala kufiira mu Buwarabu asigale wano kozi bwe mugenda e Buwarabu mutandika kuvujjirira bana byabufuzi sente ze mukolayo zennyini mwabawagira oppositions mutandika kuyeekera gavumenti bwe mba mufunye ebizibu gavumenti teyambye bwe mubeera obulungi Bobi Wine yabaafuga kati banaye tutandikirewa olaba muwolesa empisa embi ku bannayuganda bannammwe ku bakulu mu ofiisi ezo ezibatwala ne muvoola ofiisi yammwe batwale ya Calvin Kayanja pulezidenti wammwe ne kati abawalabu be mukolera gw'olaba osobola okuwemula minisita naye ate kati omuwalabu gw'olabye obukulu yo waaye njogera wano nawali olaba olemwa bufumbo n'abaana bo n'obaleka ku mizigo naye kati ate ab'omuwalabu b'osanze awo so baganda bange empisa kintu kikulu nnyo tetugenda ku readinga gurupu ewe mulaba minister gurupu ewe mulaba ambassador ebabika nga tobamanyi na kubamanya nyinza okubuuza omuntu oyo wali omutuukiriddeko wafuna side story ye oba omanyi ebintu bwe bitambula so mu mbeera eyo tetugenda kukkiriza gurupu emu eriawe woza baggalewo tebaddamu kuleeta eno baana tubonaabonya nnyo naye ng'ate tebavaayo so ako mwabaze kafu bwe mba mwayagadde kukopa Philippines mwetegereza aba Philippines bakozeseza method ki teriyo kozi yonna kyabadde Kuwait kyayambiddwako gavumenti kubanga gavumenti ya Philippines tefuga Kuwait banna Philippines abali ku ground bebeegugunzo balaba ku street lwaki mwe wabairawo obuzibu mukwata masimu gammwe ate ne muvuma ba minister ne muvuma gavumenti ya Uganda ne mutyobola ofiisi ya mwe batwale ya Calvin Kayanja nga president wammwe mukiise wammwe so lwaki temuvuluma mu mayumba nga waliwo ekizibu ne muyiika ku street ng'aba Philippines we bakoze Kuwait yeyo kozi gye twagala abatulugunya bannaffe ebweru bawalabu lwaki omuwalabu bw'amala okutulugunya munna Uganda odda ku kampani yongo ovuma lwaki togenda ku street lwaki togenda ku police mwalema okutegeera muli disconnected from reality kyovola ebizibu bikyali biki ebizibu bikyali bingi naye ekyempisa kikulu nnyo muli baana bawala empisa mudda kuno ne ku internet kwennyini mwennyini mutandika okugamba omuwalabu muwa obusolo omuwalabu kola bwoti omuwalabu kola bwoti so embeera ezo zennyini bw'ovudde wano e Uganda betulabanga abaana abato be bayita abaana abato simayi baana buli atuuka mu buwalabu afuuka ssenga obufumbo bukulemye Uganda naye atuuse buwalabu weefudde ssenga Bakadaama mweddeko okutyoboola abantu kujja kubakaabya nnyo muteeka ssente mu Kyagulanyi bwe musuutiriza bano bwe muvuma abantu bwe mufunye ebizibu nti gavumenti kyova olaba nabo bajja bagamba nti ayagala abeere wano obeere wano we bagabira Kadaama emitwalo 3 olunaku